Nze ndi mukwano gwa Dax Vibes. Ndi mukwano gwa Bobby Wine. Ndi mukwano gwa Walakira Julius. Muganda wa Bobby bali banfanfe we bati. Bwe tusiba. Ndi mukwano gwa John, muganda wa Bobby Wine. Neme tujirya wamu. Techingana kubanga siwagira Bobby Wine mu politics. Techinjijako kubera nti ndi mukwano gwe. Please. Mujja abana mu politics, mujja entalo mu bana abato, mujja akajanya mu bana abato. Bobanga gwakala kwata TikTok eno gikozesa bibi byokka, novuma abantu ne malaka emikwano leka abana abakoze abaina favor, ba promoting life yabwe. Leka abana abaina omukisa mukama ba blessing. Mujja abana b'abantu abato mu ntalo za politics. Mujja abana b'abantu mu bintu ebirala. Omwana abagenda kola bivulu oba waachi. Please Uganda support them. Mugende mu supporting abana abato. Please abana betaaga support. Abayintu bawagidde abayimbi banja abakulu ne bagaggawala kye kisera bawagire ne kubana abato. Ne wana abeerani n'ateeka yonze Dax Vibes wateeka ekivulo tekingana kukiranga. Singa mbasaza kukiranga. Kubanga mukwano gwa tulina stories mungi nnyo. Ffe tulina betugatta. Betosobola kwogera mu bantu. Tulina ebyenjawulo ennyo ate. Gw'oli wano nvuma. Batoge ntoli beera full figure. Oli wano nvuma lwa Bobby Wine. Naye lwe nakukwata tagenda kukuyamba. Nkikuddamu. Onakwa yero madbala twalidwa mu kooti. Kumenani amanyi kooti gyali kumenani amanyi wadi. Ali mu kooti. Namuga madbala ava ku bantu omanyi nakuyo. Avuma abantu mba mu center, avuma abantu mbu mutu mutwale wa genocide, avuma abantu mutu mutwale luddawa. Anasobola muyimirira oba kumuyimirira. Please leave people be. Njagala okulawula wana biwemene kwe biwulenge bibumba tuto biziringwana. Nadale byasanyukire mama agula bitokufa mwe mama fuck abasona mu bastard. Mwe basirola na njagala obukabula bakakwata amasimu mu bamazi. Mwasonyo bamama b'abantu n'abaana b'abantu. Mwasonyo bamama b'abantu n'abaana b'abantu. Omuntu nga tamatta kuvumeta kuyingiridde. Bobo yagala vuma gravity. Wali. Mama gravity batakuwagira. Mama gwa tamanyi kyawagira. Sina muna byabufuzi. Mukazi mukulu yekulira dda. Mumuyingide mutanisa omuvuma. Owulira. Please. Mu respectinge ku bantu. Bana mwa bavuma abantu nabe yakiwala wano kirayo kinaza messe. Omuntu ajja kunonya ka family kakateke kakabiriti. Muve ku bantu. Mwaleka bano bana mubuyike mina bonna bwagwa ddanna bana. Endera za buyika yikadda. Fatu wa ku byokuli abali e Uganda. Mulinga abaga Saudi Arabia yagaba butuze. Muve ku bantu. Muvuma abantu muri mu byale bakajaga nayo mu byale yensi je komeyo. Gakatunulanga ensekere wano. Ojja kuvuma muntu akwate family nze wana byana binamukadde sima binamukadde bimawe byagana bimvuma wano. Nengenda mu kyane nonya family zabyo. Nagenda ko kyekimo kyogera nga jinni kyogera nga lubale weggulu. Nga mama wache na mmere jata ina munyo. Nesabo nga lyagwa bayine sabo kali yagwa. Yamvuma. Eyo yingira na mayumba ogenda yo basulita munde eyo masulita eyo beba kila ku mwezi. Yamvuma natunyo omukazi amvuma. Ngana mvumira kisimuvuma ngako. Ngasiba no ngamvuma. Kiri ekyera kyeyo isa kikandwe eyo. Nengenda lenga bine bwala bibivuma abantu. Oyisa na mayumba eyo no yingire eyo yiseyo eyo munde eyo. Nga agenda ye singo. Newe kibera kuno ngatiyembera era singa si bebe kulu kungama nti bebe kulu ate kwogera nange nyonga tayo nange bulungi mwe biwana mwana lingenda bakomya nalingenda kukola ekintu kikulumira obulamu bwonna paka loliva mu nsi muve ku bana b'abantu muve ku mama b'abantu ndabyo no musajja Feria ayogeda avuma Junior natukoga ndi Junior yebaka ku mama we. Can you imagine ozogenda kuona ekikoli mecho omuntu so muvuma ebintu ebirala nawe mugamba tambu yebaka ku mama we. Lwaki omutuusa okumuvuma yayogedde ekigambo kimu nti mwava mu Uganda mmwe tunayo mwali munyirire Uganda newe muli kati emmotoka ze mwagenda muvuga mwenna mwali mwevu n'obulamu bwe mulimu kati nze nasanyukidde nnyo nasita samanja nga akomyewo nasanyusa nnyo ndi musanyufu nnyo n'abagamba mwava Uganda nga mugamba minga muli bubi mukola budde mu focusing ku business n'omuvuma n'otuka mugamba mbu yebaka ku mama we toyita wokoma temuyita we mwina koma kabampane gwe mukola n'akanyanja kemukola omuntu n'awanaabera president nga atudde mu ntebe nsuwa ntasobola kusimula wadde office ye. Muve ku bantu. Mbalabula muve ku bantu. Lwaki mbagamba muve ku bantu? Mujja kwezaalira eminyira. Ojja kuvuma mama w'omuntu, oba ojja kuvuma omwana w'omuntu. Akola revenge nga tagikoze gwe. Gwa kuleke walabeko. Owulye ku pain eyo. Mwalabira nti mugenda mutuvuma nga ate abakadde bamubali wano. Ekyo kimanyi kimbwa simanyi mbwa ki ekimpita embwa buli lunaku. Nga kinaku kizibwe waba wakyo waliwa. Wanene ngebo yoge kinaku kimasiki ne kiwadde mini. Kati yatandise mbu ayimba jabere abere celebo. Byayagala okubeera mbikoleredde emyaka emyala 18 about 20 years back. Gwoyagala je ku TikTok emyezi 3. Ofuka celebo nsinge. Oyagala je ku TikTok emyezi 4. Ovuge motoka jenvuga. Obozimbe nyumba. Are you stupid? Tosobola kosa common sense nomanya nti banange kituufu. Bana abantu batufu ba chameleon. Ba gravity. Ebinde bali mbabikoledde tebalina byabwerere. Because I'm a brand. Ku brand yange gotoliko. Because gwata nabana kumanyika munsi. Watu nabana kugula simu. Esimu jona na yaloni.
kubanga oli ku wifi ez'obwerere okola kabampani mu bakola trending ovuma mama Bobi Wine muyonse misota munaze misota mujibike bulungi ijja basa z'emisaala muyonse misota za muve ku bantu mwasonyo abantu ate muve ku mama b'abantu what does been stuff wava wano ngenseku wadalowoza nti ojja kudduka omaleko ensi bano be wakwetanga n'ovuma ne bujingo basi bano nga beegayirira basi bano ngense bafundiridde bawunyiridde bweti tulina we twasinkana ne batunya nga balinga ebinyinyi ngense bafunzizza bweti nga balinga akatulika akatoireti bwebavumanga nabo abantu bwoba wadduka n'ogamba Uganda mbi it's okay oli bulungi why can you settle with no bulungi bwe bano n'obaleka bali obubi negwe navuma munoyitawo omuntu ajja kukuba ejjembe mumusaga n'abantu omuntu ajja kukuba ejjembe ofuna lwakika mu nnyuma otandika okupama enfaana nga tezigwayo mubere bagazi muve ku bantu mwagala kubeera abaserebu mweyita basita mbunze sita gwe sita oli sita waawa oba sita bw'abato babukola oba sita babulya gwoyagala kubeera serebu mbotandise n'okuyimba gwoliko nayimbayimba dde emyaka emirala 18 ku 2 back ye bulandi yange gwe wakajja kuba olina akasimu twatandika okuyimbaga ne smartphone teziriiwo ze brand zoyagala okutta beyagala okutta nno nga tubijje wala onoosobola omanje twava mumuze ku muyaga gwa TikTok omanje twava bw'obanga oyagala okujjawo omuntu kimanyi naye ayagala okubeerawo kati amaanyi gokozesa nga oyagala okumujjawo gamaanyi gakozesa okwenywerezaawo kubanga batatandise jjo kyova toyeka abantu bangi wano nga bagudde gwe kakayemba nakyo ekikasa ekikadde kyotambala nakyo toddanga mokunsanga nonneefasa ngo nonsabiriza nkulabule gwe kwakayemba kyova nze sigenda ku federation lwakuba mmwe ozunga n'obwana temulinawo mubeera ozunga n'olukazi lwonna lwonna kalanfu omukazi mukulu mukadde jajjawo mwa mirundi 3 osabiriza okufa ofeyogera kamiyoni ebigambo kamiyoni gweyogerako ebigambo lwaki obyogera kati lwaki bagulawo musango mumanyi damage mutadde ku bulamu bw'abantu mumanyi bulumbi mutadde ku bulamu bw'abantu